Mu maaso eyo nsuubira njasobola okkirongoosa lwa nsonga nze nabeera mu mbeera yange nga kitaawe afudde kwe kulaba nti nange nagendera mu mbeera eyo naye gwe kinaaba mu maaso eyo kigaanye sisuubira nti waliwo ekyange kyayinza okutwala kyayinza okutwala nga sente z'omwana zonna wano yatundawo asobola otutundawo wano muki asobola okuzzaawo esente z'omwana zonna zigenze gwe tofudde ku mwana gugamba gwenga gwe wanene wakyali wammwe wano ekirungi kasita twasigazaawo ennyumba mutwebaka akaabi naate bulaya nti yampadde nalinnya nange nkaabi mama bulaya naalibudde owe keesi tewategedde gye bazigula genda ogule keesi omuteekemu mama mbwazze okunzikira genda omuteeke mu keesi Omuganda agamba enswera ekwagala yekugwa ku bbwa mbadde ng'enswera eyagadde obbaagala naye temunganyiriza naawe wandibadde enswera eyandyagadde omukadde ono kubanga ebintu gye biragawo kubanga omanyi bulungi amateeka biyinza okuwanvuwamu ddala omuvubuka ali myaka gyange gy'ozaala nga tuzembya ddala wamwegombako ki obukakafu bwo mu buyina essebo mbuyina ssebo obukakafu bwe buli ssebo gobadde weekosa ssente zange omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetoloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Omanyi nyina mu koodi yange eri nti nno okulemererwa waakiri nyonoona ekyampaddemuko obuzibuzibu nti omuntu gwe tuli kudiringa naye maama mpozi okuleka oli gaayi naye kati maama ye main okiraba kuba kati n'omuntu eyanzigyamu ebintu by'okulwana erudda yakola bubi wadde yannyamba kubanga zibayagala nemukwatirako bwenda lwakuba si ku mukadde naye nga baana bamma tukomyewo ewaka wali wammanga balengezi eri wammanga naye nga mbabuulira ki bannange ensi eyina ennaku kati baŋŋambye mbweno mukimaanya mbu waliyo abasezi bo n'emisana bakola ki bwe nabadde nzija bwe twawotedde nga tubuuza nti ente osaze okugenda mu kifo ekyo nti totidde nti sitidde nti naye yo nga waliyo abasezi bakunta misana bannange njagala mbabuulire I didn't see it coming twatuli byaffe omwana oluvannyuma lw'editinga video n'agiteekayo ntulamuko bweti yangamba n'okungamba nangamba gwe sooka olabe mwalabyeko wano omuntu ng'asala ng'alina omulambo ku mutwe koze nti ate kyabadde kitya bannaye nagenza okutuula okulaba bwe nti omuntu ngano nga tuli mu lutalo yasala bw'ati bannange tulina ennaku lwakuba nti munnaaye bwe mba nga nyiigidde mu kintu njagala nnyo okukikomekereza nenkibaako nga kikoze eki nga kiwedde kyobanga n'ensonga z'aba email nalwana okulaba nenfuba okulaba nti nzikomekereza however bangi mukyansindika ewa email mbabuulira ki waba email nategeddeyo bandagiridde waba email ali wa taata we amuzaalira ddala bandagiriddeyo nategeddeyo naye amulina obuzibu nammwe ng'abantu mwe mutera okuŋŋamba rezeeti egenda akola bwoti mwe muntuma bwe mumala nga mukola ki gwe ojjukira buno obuntu buno butwagiranga edda bunene babuyita batya kasenyanku si kasenyanku so bw'ogira bwoti n'ovumitamu bwoti n'osangamu ekigundi ekitambula bwe kiti ekiwuka kakati bafollowers baffe banage sometimes munconfusinga sometimes munteeka mu dilemma neŋŋamba what should I do, what should I live nga tebitegerekeka kati bangi muŋŋamba genda otunoonyeze ku email abala bagamba leka omulambo ogwebase gukole ki
wano nakubye mu just kakodi katono nnyo ne bagamba mumwera abantu 10 nga mumbuuza tunoonyeze ku email tulabe embeera gy'alimu ne basaba abantu 10 mwekka mwakomentiza abantu ndowooza obanga bameka ndowooza muli nga 5 ne kindaga nti mwetaaga okumanya email embeera gy'alimu. Of course nange embeera yo nga nsirise mpolampola nakoze research yange email manyi gy'ali ewa kitaawe so kiba nga kyetaagisa ne mweno video njagala muteekeko comments endala ngende banoonyize email naye ate munfuula omuntu omubi kubanga mwe mugamba ebintu ebimu biba biwedde tobizukusa twatugende kubanga ne ku side basenga kale bano abaana amagezi gembawa bakwate ku bo beekolye ssente zaabwe bave ku bino ebintu bisima byatata sima twatugende senga naye gyali ali mu kunoonya sima ala kutundako kasente sima kapati kikagenda okutunda ala kutundako akapaati simanya omukulu eyongedde okulwala sima twatugende kati bawatunda ogwo mwaguveewo era bano abaana balina kutandika kweyiiza byabwe bipya kyobula nga nze saagala nnyo okwesigama ku bintu by'abakadde bange njagala nnyo okwekolerera okitegeera muddawo mukayanira ebintu byatata kanekolerera ebyange ani agenda obikayanira muyiga okwekolerera kuba kati n'abaana bali ku bunkenke senga ayina ekyapa yakigaanira waliwo yali akimbuuza kati gwe resort okyagaza ki nedda abaana bennyini be bangamba resort senga mutusabireko ekyapa kyaffe tubeere nakyo kubanga batunda wano bamalawo tuli sure kyenkana mwati nno ne wantu batundire mu nnyumba batuwe ekyapa kyaffe tubeere nakyo kubanga tukuze tuli bakulu ekimala tumenye muno wano wetusibuka weewaka senga twamugambako yayogera ebintu byali bingi n'ayomba just nange nakola bana kye bakoze eki kye bantumye so baana ba maama kyenyinza obbagamba nti nno nze njagala nnyo ekintu okubanga nkikokola ki nkituusa ku nkomekerero yakyo natidde nnyo lwe nalabye omusezi ng'asala kyenyinza okubagamba naye ate sigenda kuleka mwannyinaffe mu mbeera mbwe ate kakibeera kiwedde bwe mba nga ndi wakuliibwa nnaaliibwa naba nga siri wakuliibwa nalabyo libyetize babyadde ndooza nga nabifu kati balya n'abalamu banga mwe n'abalamu babakola ki babalya naye wali obudde kwano nga batumutulamu ne bamulya maze n'ofunda kaseko sokoji simala ogenda oguma oba tukufuniyo ekikazi kikugumye abakazi nedda ensonga enkulu eri yakununula bwantu kununula bintu byo bwonna amala onakkiriza okuwasa eriya mwana yaŋŋambye bannaye kale kibulaka sima kibulaka yagambye kibulaka mamba yagambye oba ati asiri kuvuma oba kibulaka boy kyonna kyekiri yagamba kibulaka handisam anakola ki anangula ewafu muli baki oli balugwala anti ffe waffe batugula ewammwe bagula basajja abalugwala mwe bagula si mwe mugula abakazi ye alina kolaki ng'otiisizaamu naye neetaaga obukuumi okuva gy'oli kubanga neewammwe bano abasaza bakunta emisana sijja kumalako nja kwekuumira kasitamba nakuba nti naye Katonda yampa omutima rozeti simala gakola ki simala gatiitiira so tugende mpola mpola naye simanyi twatwagala kukola ki twatwagala kupima wantu wammwe naye nga ndabawo abantu bayitirivu mukadde alyoka atusanga tukole bulala anti kakati abo bimanyi abo be bamu ku bakulu b'ekika bano badde bali mu kugiraagirayo badde bazze naye lwaki ensonga bazeegize lwaki ensonga zino bo bazeeyamye nze omukazi si mwangu kiringa bwe kiri kibe nga bwe kiri ffe tulwane byaffe naye kati mu byonna kansooke mbuuze ne bano abaana batulaba bannange oli maama abasinga bagamba era mulimu abagambye nedda maama muleke ddayo okola ebyokyali mwana muto nedda maama muleke kaseera kuzaala kyonna kiri omukulu tasobya nga we nakyogera before nti abasinga bagerageza omukulu takola ki tasobya bano ne bagamba kye tasobya nga tasobezza ggwe kino nakiri kati buli omu ayogera bibye maama mumusibe maama mukole bwe muti kati nze mba ne solutions zange nnyingi nze ndi mulogo kyo saagala mbalimbe esabo nditegeera kakati maama tumulumbire walwasa oli atukolera bini ku Steve oba tumuteeke mu mateeka kati vidiyo eno weegenderayo njala mutuwe ku magezi tumutwale walwasa tugende bamutukolereko bamufumule kafumula mpawo kyonna kiba kisobola okubeera babafumule oba tugende mu mateeka anti byonna bikola kati nange nsaba mutuwe ku magezi netugenda okutambulirako comment singenda kuziyitamu era ndabe ezinaba zisinze obungi zetujogera nazo abagamba nti bagendere walwasa bafumule kafumula mpawu bagende ng'ebyo ebikola ki ebiwunuuna
tukujja kukola ekyabaga nti mugende mu mateeka tubikwatisa amateeka nago wegali gasotulambula kubanga ono gayi baatugambye just yali awo omukubi wa luseke ate baatugambye nti alina abakazi ab'enjawulo kiraba naye nga nsaba kunkwatako wano kubanga engoye zino tulina okufungiza ebyaddala kyetugendako kigenda kubeera kika ani kati nze ngenda ndi ku seeti gwe walina abasezi abagoba eno ffe twali byaffe naye bannange omuntu yayita bw'ati bannaye bw'oba tomwetegeeza tomwadde buli tosobola kukiraba twali byaffe naye ng'omuntu yayita misana naye batuba mwe tebaswala gw'omulimu gwa mutwe mulimu gwa mutwe twagala tugire tugende twabe ono mwana egundi waabwe aye naye kirala maama yali takkirizibwa kutundaawo abalenzi muli bameka bazaala bameka oli omu takkirizibwa si gwe musika era bakiba nina okuba nga nsayiningako naye era tolina bwasayininga babalimba naye yagula mpewo tutulakula na byaffe mpaka nga tukoze eki anti nange bangamba ndi gumite omanyi sikola ki tulina oyiba mpaka nga tukigusizza tujjakoowa era banaye mpozi n'ekirala nsaba okwetonderako ku bantu abamu abagamba Rosette ofa ku balala tukuteekako mesejezi twala kujja kutuyamba twala tugende kyenyinza obagamba baana ba maama ndi bwogu ate sina kitongole kyenvaamu nti oba kinsasula wabula kino nkikozesa mutima kulumirirwa kubanga gwe mutima gwange ate gwe nazaalibwa nagwo nze okulaba omuntu nga bamutwitinze unfairly nwana nnyo okulaba nti omuntu afuna justice nwana nnyo okulaba nti omuntu abaako kyakola ki kyatuukako for example Aisha kyenyinza obagamba nti siri mubalaga kati naye tuli mukulwana lukubirire okusobola okulaba nti obulamu bukola ki buddawo yatuuka esaana tutabukako omukazi wattu ngaobulamu bugenda naye nga mukama mwana wabandi ono tageza nakola ki yaneesize nampita so olutalo kyalwanira ddala kati mmwe abamuli ebbize nga nakati muna bye musindika tukimanyi era lubaka tubufuna it's very okay naye nga we shall win mpozi nga siyingidde mu nsonga nga siyenze Rosette era mujja kuddamu okulaba omukazi oyo nga ali very okay nga n'emirimu gye yaddamu gikola ki sijja ku muntu ngalo nga takoze eki nga tawunye oba nga tafunye kyakola ki ate kikwewunyisa nti nteeka namu era oli abagambye ne bagamba Rosette kirabika basino bantu basobola kusasula bikitwala tugende sirina muntu ansasula sagala mbalimbe to an extent nteekamu tuuka ekyetaagisa n'oteekamu n'okola kidwaki sigabambulwa kwamba oba nfuna nnyo era abantu bangi abajja mu inbox yange enyambako nenyambako ali mpayo sente bosipayo sente Rosette gwe mbasusobodde baana ba maama ndi muntu ogwo nembeera ng'abantu 100 mu inbox mazima ddala mbange nakumalako ntya nammwe oli naga Rosette nsaba onnyamba opa emitwalo 2 nyina ekigo kino n'obumanaginga n'omwayo egyo n'anyiga omuwadde sente ntono kati onsabye 2 waliwo asabye akakadde waliwo agamba ngene muyambeko waliwo agenza okukola tukitegeera so ebintu bizuwamuko baana ba maama sagala munyigire nga munswale bubi banange nange ndi muntu ate kino kyenkola just kyabweyagalire siri mu gavumenti kino gavumenti empa omulidi buno nyina okukikola ne ba MPs bibalemye okukola okitegeera kati mumpe ekifo muli eri ngende mbakolere byonna nga ate sina akasente kenfuna olaba mbikola sina akasente kenfuna kuva mu gavumenti era kati bwe nkafuna bakuba sizaagala gwe sokoleke sizaagala ebya gavumenti sibyagala waliwo banankubira basooke bandeke tusooke tukole kubanga tusooke tukole nada ngamba kyanza okubanga wa bizinensi manyi n'akasente keetaagisa muganda wange kitegeera tamatumu nga nyaziikeke wano bana n'okutiisa watiika kikulu n'egundi nnyingi ebijja abantu bangi tebagala tuyambako wanjiddiya wangi banaye ziweddeko zonna ndoza kuliko kubaddeko ku mitalo n'ezigulamu airtime kya byonna kyesimanyi obanga bantu betulengera wansi be bagula ewantu wano ekirungi nabo tubasanzeewo okusobola okuba nga twogerako nabo tulabe ate bo bagamba ki
baagulawo ssente mmeka? Ani yabaguza? Kubanga ebiseera ebisinga nti omuntu obeera ogenda okugula omuntu gw'oteekakasa nti ebiseera ebisinga olaba omuntu nga tomwekakasa oba yanyo omanyi ki kyali awo ewantu. Tubalamusizza muzeeyi. Kulamusizza nnyo. Gyebaleko eyo. Kulamusizza muzeeyi. Namunsiibye otya? Muzeeyi, tusaba kwogerako naawe. Saka ntuuleko wano kasita nze yeeyoleza. Taata osiibye otya se? Kaakati yegwe mukulu wa wano? Yegwe mukulu wa wano? Yegwe yagulawo? Nze nagulawo. Gwe yagulawo. Ani yakuguza? Kye bali abanguza era kwe bali ku ndagaano. Abaguza kwe bali ku ndagaano? Kwe bali abanguza ku ndagaano. Kwe bali. Kakati nagulawo bwentyo paka wansi ebyo ebijja byabo. Bijja byabo. Okuva eno paka wansi ziri fuuti mmeka? Ziri fuuti nga 15. 15. N'odda bw'otyo? Okudda bw'otyo ziri mmeka? Ziringa 8. Ziringa 8. Oba n'oyambuka? Kaakati muzeeyi, abakuguza bakakasa nti be bannannyini wano era be beekomeredde? Bakakasa kuba nakola n'endagaano nabo kwebali. Kaakati abantu abo bamanyi bulungi nnyo ku kyalo kuno nti era nti kintu kyabwe be bannannyini. Tekuliko omuntu yali abulayo kusayiningawo okutyako omukono? Abaatunda be nnina ku ndagaano be nafunako be. Ne mugenda mu kakiiko buli kimu ne kitambula bulungi? Kitambula bulungi n'akakiiko ne kampa. Omukulu wali ate oliyaba? Abeera yalina ewuwe. Ani gy'abeera? Ndegadayo gasiitegedde. Kaakati bwe nkugamba nti kale ne nkyogera nti oyinza okuba nga wagula empewo, okirowoozaako? Omuntu eyagula empewo y'atalina biwandiiko. Nze nina ebiwandiiko byange mba saagula mpewo. Mpozi ng'oleeta bali abaatunda, be bayita abaatunda empewo. Nze eyagula mba nakola ki? Mba nagula. Saagula mpewo kuba abanguza weebali. N'ebiwandiiko okola ki? Mbiina. Era n'olwekyo wanulwa. Kati muzeeyi, oyinza okuba nga tebakola research emala oba kunoonyereza okumala. Kubanga nannyini wano, muzeeyi wa wano yafa, omusajja. Omusajja n'alekawo omukyala n'abaana naye ng'omwana omukulu owaddala abadde agenda e Saudi Arabia okkuba ekyewa muwulirako? Tomumanyi, tomuwujjangako. Kati omwana oyo ye musika oba ye yasikira ewantu wano wonna. Kitegeeza oba kikakasa nti teri muntu avunaanyizibwa kutunda wantu wano kubanga baalekerawo ye era ye musika yabanga nannyini. Kati omuntu eyakuguza yakuguza mu bukyamu, oba maama oba ani yenna yakuguza mu bukyamu kubanga nannyini eyasika aliwo nga taata tabadde wabadde ku kyeyo. Agenza okutuuka nga bwe bityo biri wano baatundawo tewakyaliwo, ate n'ekirala nga n'akasente ke yalinga aweereza maama. Kale bintu biwanvu nnyo nyinza obutabimalayo kubanga tobimanyi tebikukwatako, naye nga bwe tugenda tuyinza otutuukako mu mateeka ewantu wano eno nze mbadde nteesa walitandise okusabayo akasente ko nga bukyali oleme kuviiramu awo. Sente bw'ogula awantu abantu bazitwala ne bazikozesa, bayinza ozikwata ne bazinjiriza. Wagulawo sente nga mmeka? Nagula $5,000,000. Wano wonna? Kino kyalo ddala. Nga mulimu n'eno ennyumba? Nnyumba yali tennaggwa ne ngimaliriza. N'ogyongerayo yali wansi mu gundi? Kugamba yali ku musingi gwe n'ozimba paka n'otutuusa eno gy'eri. Kati musulamu? Tusulamu. Onaani ono muwala wo? Muwala wange. Naye abeera wano? Yazze kundabako. Yazze buzi kulabako. Muwala,
Taata ono kinakuza kitya okuba nti no yagula mpewo wano ng'agenda kugobebwawo omuwa amagezi kikubanga nze mbadde nteesa mu bintu ebimu olaba wamma wali okubyeko ku kyeyo wagendako wa Saudi. Wagendako Saudi tuli ku muntu omutuufu bw'oba nga wagendako Saudi Arabia omalayo bbanga ki? Myaka 2. Sooka otubuulire ku mbeera ebeerayo babayisa batya era okumalako omwezi n'omalako omwaka n'ogwokubiri kiba kitya? Saudi kisinziira ennyumba gy'oba ofunye kubeera naye wali abalungi n'ababi. Nze nayambibwa nafuna walungi nga wadde weeza yesinga okunkosa yasinga okunkosa bunyogovu bunkosa. Gundi waliyo egundi nnyingi waliyo ebbugumuli biyitirivu ate empewo bw'ejja naye ate nekola ki neyitawo obuyisi naye nga tebaali babi nga famire teyali wafuna bufunye omukisa. Kale omuvubuka oyo ayimiriddeawo omulaba yagenda n'akuba ekyeyo kya myaka 6 ze kontrakiti ezo 3 myaka 6 ze kontrakiti ezo 3 n'akuba ekyeyo bulungi nnyo. Kati oli ye maama wali eri kati ng'aweereza maama kale maama kati ng'aweereza maama buli kasente kaakola maama amuzimbire akumewo ng'akoze eki ng'alinako waali ng'amuzimbidde muzeeyi emboozi ogiwuliriza bulungi obeera ng'oli taata njagala muli ofunemuuko ak'obuzadde kubanga ono muwalawo kati taata tukiteeke mu ndabika bweti nti singa omwana ono ebbanga lyamala emyaka egyo akwata wadde yali mu nnyumba etamu wanyonyo gundi naye tera wakolanga wamenyekanga situka wakamenyekera. Kati singa omwana okikera ku makya nabira nga kisiteeka akoze kale emyaka 2 ng'aziweereza maama wa muzala agenda okudda nga kasente konna kaggwaawo maama yeefunayo dda omuganzi we kasente bakalya owulira otya taata nga gwe omuzadde. Yange era kinnumiriza kimpisa bubi omukazi okulya sente z'omwana. Kikuza bubi omukazi okulya sente z'omwana oba omuntu yenna. Kati wano we tuli taata gino myaka 2 gye twogera ku muwalawo naye ate ono myaka 6 ate mwana wa bulenzi ky'omuwala asobola okufumba ne bamuwasa naye omulenzi yeekolerera ayi ng'alina famire gy'agenda okufuna agikole ki agirabirire. Kati omulenzi ono maama ng'ajja omwana abeera amuweereza ssente mu kusookera ddala nga maama amulaga wali eri waliwo gundi eri wali eri wali omusigi guli awo maama ng'agumulaga nti munnange ntandise twatugenda omwana ng'asanyuka andi akola ssente maama bw'amugamba kati ddamu okoleyo kontrakiti endala so that omaliriza bulungi nnyo kati ddamu okoleko bwoti omwana okumala emyaka 6 n'emyaka 6 ojja ggwawo maama ng'akyamusindiikiriza akole kontrakiti ey'okumeka ey'okuna omulenzi yakola lukujjukujju maama tamanyi n'akola ki n'akomawo okudda nga maama yawasa omuvubuka bagamba nti era yagendanga n'awithidrowinga ssente waliwo omuvubuka tawuni baalaba agyeko obukadde 3 agyeko obukadde 2 agyeko obukadde 2.7 agyeko 3 agyeko emeka bw'atyo agenda azikola ki abagamba gundi ono akola ki akolawa munnaaye nga kumbe maama ye baweereza ssente nga muwono gundi simwagala ng'agyeko ssente omulenzi nga yeekolera bibye omulenzi kwe kulaga mbu nate waneeno bugyabulawo awagula ku maama yamuwaawo ndowooza buwa mukumuwaawo ndowooza naye abanga nekijja kuggwa kwe kubabuuzaawo n'abatunzaawo naye ng'ate ono omuvubuka ye nannyini saawa zino kisobola okwogera naye n'esaawa ze baakuusa era zaali zize okubanga bamulivvula maama n'omuvubuka. Kati mbadde nteesa nti omuvubuka ono nga bw'omulaba muzeegatana bw'ali nze mbadde nteesa nti singa baba basobola okubalirira eno ennyumba yo sente z'obeera otaddemu okiraba ne bakuddiza ssente zo oba kale sinnakiri ne ku magoba gaba gasaanidde omuvubuka addizibwa ebintu bye muzeeyi kyogerako ki? Nze siremera bwe bayise mu mateeka nga basazeewo okundiyirira nvaawo kuba nange saagala nnyo nkaayana kasaba kuliyirira ovaawo tugenda mateeka netubala valiyo obwa sente zentadde wano nebbanga okunyonoonera ebyange nenvaawo ekituufu kuba nze nali nagula omulaba wuuyo muto naye kati ekyebuuzibwa maama nono ate kati ono omulenzi alina ne gyeyagula ewalala mwana yagula eka oba ziri 2 yagulira ddala wantunga 2 yagulira ddala wantunga wanene naye nga beebuuza nabo ennyumba yagulako mazima ddala ssente yazijjawa kumbali ku ssente za mwana kati nga ggwe ayinza okuba nga omanyi ku mateeka olowooza tuba tunakutandikirawa
tandikira kwerusiwa tandikira kwerusiwa tuwatekayo musango gwaffe osobola oteekayo musango kwerusiwa ne kunnyonnyola kuba yesinga okumanya awantu kubanga kimanyi nono muzeeyi mumanyi kubanga yali waawo wadda ate nga ku kitundu kwe yazaalibwa aluddeko nono omwana bamumanyi omukazi atunda atya batunda batya ewantu w'omwana ate nga nabo bennyini baaliko kubanga omuntu tasobola kukola kati awo ebisinga okunyiiza erosi nazo zennyininyini nazo ngambe oba kiki kati kubanga ziba zaaliko omwana kyayogedde kituufu oli kituufu n'abaatunda erosi nayo teyali nkyamu eyatunda naye yali wawaka naye yali wawaka tebamanyi nti babakkiriza neyatunda naye yali wawaka naye nosooka nebigenda kuwanvuwamu biyinza okuwanvuwamu kubeera bw'omuyita naye era baba bamuzaala we yatunda ero si yentuufu okusookerwamu ge mateeka agasookerwamu oveewo ogende ku erositu awo paka wotuuka ku ggombolola nga tonnagenda makooti ggombolola yekuwa amateeka agagenda mu kooti mulina okutambulira mu mitendera erosi wanu bwemala okugazetinga awantu we baatunda kuba naye ebaako negamba oyo gundi yeyamuguza gwe musinga ogusooka etteeka eriddako kugenda ku erositu si ku poliisi erositu yesindika omusango ate kugenda ku ggombolola ggombolola yereeta omusango neguloopa ku poliisi negugenda mu kooti omisango gy'ettaka bibanja bikibwe kakyamu toleetanga poliisi mu ttaka poliisi bagiwa musango ogukoleddwa netwala mu kooti prosesi y'ettaka yeeyo bwetambula maama obudda gy'oli osobola okusembera kwano katono okusembera nyabo osibye otya nyabo osibye bulungi osibye otya maama anti kaakati tubaali tuzeeko wano eno w'omwami ono nti mwabamuguza era ne mugenda mu kakiiko k'okwerosi ne basayininga buli kimu kuba kati ebintu bye twagala byongerayo maama ageriko ekiri nti bwewagaanye okuba nga tutula ku mmeeza twogere ng'abantu oyagala obyongeremuko byeyongereyo biba birina okweyongerayo kubanga omuvubuka ono tosobola kumuleka ng'ataayaya ku kyalo ng'atyo ng'ateekolerera ati mama naawe nenkunyigiramu noyagala omusajja okusinga omwana wo omusajja nsingira omwana kubeera yambeezaawo ebbanga lyatabaddeyo kati bw'oŋŋamba nti nalya ssente ze ye nga bwagamba atututte mu kakiiko tulidde ssente ze kati omwana omusajja mbeezaawo maama ebisa byakuluma byanyuma era ne muzaala ne mu bebiso ne muteekamu ebiso nomuteekamu ye mwabaguza ono muzeeyi mwabaguza ono muzeeyi bebakuguza kati maama obuyinza obujjawo obuguza ono muzeeyi wano okimanyi nti bamutunza mu bumenyi bw'amateeka oba tugambe naye yagula mpewo watunda empewo n'agula empewo ekyo kibaawo weneeba empewo era tujja kiraba naye nga muli bagumu omwesiga ki maama kati muzeeyi kubanga omuvubuka ono si ye musika wa kitaawe era ye musika wa kitaawe yali talina kubeerawo nateekako omukono ng'otunda ewantu wano nga mutundawo kintu kya bulijjo kubeera nange singa saakikuuma naye teyandibaddewo
Mama omuntu ne wakukwatakwata nakubumbabumba. Olaba omuzadde yenna alwanirira omwana we. Omuzadde yenna alwanirira kati maama kyogamba nti omuvubuka akwagala nnyo agenda kubeera naawe ogenda muzaalira okyazaala maama. Oli muvubuka muto akitaga. Omuvubuka oyo omulaba maama gwe yawasa. Ndowooza naawe tuli omulaba muvubuka omulaba. Maama nakyazaala. Simanyi Katonda yaleeta ebizibu. Omukazi azaala ne Saara yazaalira ku myaka 9. Kati muzeeyi ekikolwa kino eno oyinza kukyogerako ki? Omukazi omukulu okubanga awasa akaana akato. Omukazi omukulu okuwasa akaana akato. Munnange okwagalana kusiŋŋana. Buli omu yamanyi kyayagala. Kyayagala. Kakati kati n'ekyala neebuuza byaffe tojja bisobola. Agambye bino byaffe tojja bibola ki kubisobola. Kakati nenkubuuzaamu maama ono ekikolo kye yakola ekyoba nga ssente z'omwana zonna bwazikuta bwazikuwa omuvubuka gwe yawasa yatuganye nti yamuwasa asobola nga yeeyagalira. Ekikolo ekyo kyogerako ki? Nnyo bwe bandibadde benkana emyaka omusajja n'omukazi era bibaayo n'omukazi era gye bali tubalabye nga bangi omukazi asobola omukazi yenna bonna benkana omukulu n'omuto si myaka gya muvubuka. Ndowooza ya muntu buli omu asobola okukola ssente n'aziwa munne. Ate eky'emyaka tekyandibaddemu. Si myaka gyamu. Naye nga gwe oba olaba omuvubuka ono muzeeyi onaamwagala era banaawangaala oba nalina kaaba. Ayinza okuba alina kyamubalako nga mutwalako butwazi bintu. Kubanga ate omuvubuka omuto gwazaala kyagamba ono maama yakkiriza nti n'omuvubuka onaamwagala ddala bagenda kuwangaala mpaka. Kati gwe omulaba nti muto ye amulaba mukulu. Kubona ni alaba nti mukulu. Maama yalaba omuvubuka mukulu gwe omulaba ti muto. Ye amulaba nti bbaawe. Naye gwe bw'oyitawo ogamba omwana muto. Kati oyinza obbajjamu endowooza yaabwe. Kale muzeeyi kibadde nkubuuza ekikola kye yakola ekyokuba nga ssente z'omwana bazikumpanyiza bwe myaka 6 kyogerako ki kintu kirungi? Bukumpanya buzaale. Obukumpanya tebatondawo butonde. Obukumpanya buba buzaale. Nange ow'emyaka nze nina emyaka 65 nsobola okikumpanya n'omuto ow'emyaka 12 naye oyinza osanga omwana omuto obukumpanya buzaale Katonda akuyamba buyamba. Muzeeyi kyenkubuuza bwetolola bwoti oba otidde mukyalo n'okuba waali towulira ekituufu ekikola kye yakola ekyo kituufu? Oli awadde mwana wange tekyali kituufu naye kyekirabamu tekyali kituufu. Tasobola muzimba okuggyako mutwalako ebintu byabwe. Natwala n'ebyomwana. N'ebyomwana. Ne maama omulaba nga bw'atunula maama yakulaga nti talina buzibu era ye akimanyi nti ye omuvubuka yafuna. Kyokka nga gyetubisayisaiko nga tukola research bakugamba yaganza bakulu bokka n'abafunamu akasente. Kati maama yalowooza agenda kumukuma mpaka ddi ne mu kino ekikolimo. Mulenzi agenda anoonya bano abakadde abafunyemu ku ssente n'abaganza. Bw'atyo bw'agenda akikola. Kati bo bagenda okwekyusa. Bano agenda okwekangana naye abitutte. Naye kati maama olowooza kyekyasobola okukirowoozaako maama kiro kirowoozaako. Mu maaso eyo nsuubira njasobola okukirongoosa lwa nsonga. Nze nabeera mu mbeera yange nga kitaawe afudde. Kwe kulaba nti nange nagendera mu mbeera eyo naye bwe kinaaba mu maaso eyo kigaanye sisuubira nti waliwo ekyange kyayinza okutwala. Kyayinza okutwala nga ssente z'omwana zonna wano yatundawo. Yasobola okutundawo wano muti asobola okuzzaawo. Essente z'omwana zonna zigenze. Gwe tofudde ku mwana gugamba gwe nga gwe waneno wakyali wammwe. Wano ekirungi kasita twasigazaawo ennyumba mwe twebaka. Ky'osinga ky'ofaako kyokka. Ennyumba n'ebiri ebijja. N'ebijja we tunaagenda. Kiba kiwedde. Ekiwedde. Ekizibu ekiriwo kiraba nti mukadde maama ono si ye muntu ali wiringi okutuula twogeremuko ng'abantu. Ky'obeera nga zino ensonga maama tuula kuzitwala ddala mu kkooti. Nesifudde yonna gye tunaalaga nja kufiira ku mazima.
Teri mazima kugenda. Twali mazima kugenda fiirako maama kubanga Buli kimu kiraga. Essimu azirina nga Saida azikola ki? Azikuweereza era nga ziraga essimu yo yennyini n'amannya go geereeta. Tuzina zonna messages yazisiimuulamu. Ng'abiweereza byonna kakati bwe tugenda mu kkooti bumala muzeeyi. Bw'oba ogenze mu kkooti obujulizi ne ssente nga bazikuweereza. Anti yaziweerezanga nga bukadde busatu, bubiri, nsanvu. Kati yaweereza ku ssimu ya maama, akasimu we kali kamapeesa. Messages kwezi ziraga transaction zezo zonna kwezi nga baweereza maama. Kati maama atubuulire yaziteekawa kubanga omwana yamugamba agenda kuba ng'amuzimbira. N'amulaga gundi wali eri mu kkooti obujulizi tebumala. Atulagisiriza omwana ziri tuddawa emyaka 6. Kkooti obujulizi era bukozesa na mwaka amasimu bw'obutwalayo omusango guba gumukutte. Kati maama ndowooza owulira. Nanze sirina buzibu antwale alage ne message zonna ziyakozesanga. Amazima kyonna kikinaggwera kisina. Naye obuvumu bwa maama okimanyi bunno ndisenga messages zonna omulenzi saazirabyeko ku ssimu ng'aweereza maama ssente n'amanya gamba negakolako research ku kyalo n'engamba nti geegano ne mukuya nako essimu era nga yo era nga yagikwata. Okimanyi nti nno maama engeri gye yeekazaamu n'obuvumu bw'alina okimanyi n'andigamba omuvubuka kalemba nti yawa maama we ssente. Nanti era basobola okukuweereza ne message nga tebiri. Nga bifu ebyekiyaayi bano bye baweereza ebyekiyaayi. Temunnamanya nti ku mukutu kati abantu bayiyizaako nnyo. Temunnakitegeera. Kati tugamba maama emyaka gyonna 6 omwana onabeera nga akuyiya nga akuweereza messages ebiri fake. Kati kambuuze nga tubuuza mu kampani tebasobola kulaga muno zaatulyako dda si fake. Kampuni esobola okukulaga. Kati ye maama amanyiduza bwe wagenda omusaasi. Kampuni tebagirimba. Kati maama kiriwo ekiti tweyongereyo wagumye. Nagumye amazima ganaavaayo tweyongereyo. Bwe gunakuuka muvi maama toonyigira omwana wo bunaakusibisiza ku myaka gye si byangu kuba maama nti ye akoze eki. Akyebuzaabuza kyekituufu. Sikwebuzaabuza bannange. Maama akyebuzaabuza. Kwati maama olaba omwana yasobolokera ku makya. Naye dda saawa zino oyinza okuba ng'olabanga gwe akola ki? Oyinza okulaba nga gwe ekitakukwatako nti oba ki naye baba. Omwana alina ennaku muzeeyi. Naye omwana oyo mulaba okyagenda oyinza okuba walya ssente z'omwana oyo. Ekintu ekyo omwana entambula gy'atambula olabika gw'oliko ekikyamu. Tebajja kukuwaanyiza kati ezo message z'ogamba teziriimu mukundi omwana yakuwa ssente. Omusango bwe gunaazuuka nga yakuwa ssente. Kati maama kyamaanyi. Lwaki temutegeeragana n'omwana? Omwana mutegeeragane naye fo ky'ogenda mu kkooti oba yakusiba oba gwe omusibe kinaaba kitya? Omwana anaasiba nnyina. Omwana gw'omuzaala lwaki temutegeeragana naye? Ebintu ne muba bimalira eno wansi mu maka. Kati bigenze nakwerosi wadde ku poliisi wadde ekiwa. Omwana gwe nneegaana n'amudda nti mukyama ngaye mwana wange tudde ku mmeeza. Mwana mutakula eri muzadde ajja kukkiriza ye. Mwana tebateera kukula. Labayo mbadde nnina engeri gye muzibu emabega eri nze nga mbyegaanye. Naye ate bw'omugamba nti message kyogamba zinansibya. Message ziribeera mu kampuni omala emyaka 10. Maama kiwadde olowooza oli kyeyakuwadde na message abadde akuwa muno ojagamu ne message zaali zakifere. Omuntu akusinzira ne message ezifere kuva ku mwaka omusooka mpaka mwaka gw'aggwa. Ngali ku message za mutabani wo kati kyabeera. N'abantu oli abadde aŋŋambye nkolesaako mbukampisaawo. Bajja kuyisaawo naye nekyala yali agenda kireka mu ggwe. Omuvubuka agenda kireka mu ggwe. Olw'okuba mbu yajja bbe kuza omusajja owange yafa. Kati gwe wamukulembeza nnyo. Kanzireyo nteese n'omwana. Mulina kuteesa na bwe kibanga kye. Ate baloopa omwana. Baloopa gwe nnyina. Baloopa nnyoko aloopa nnyina oli bw'aba amanyi nti yajja kulya ssente
z'omusajja wa oli kyamumanyi sente yazisindikiranga oli yasindikiranga yasindikiranga kuga maama kati oli yenno munnatayana musango kubanga sente twakiraga buno nti yazikozesa asobola okwegaana naye gwe kiraga busimu eyo sente zijjako bino bibadde yakugambye obusimu ogabe buno feeka ebisima message sima amayamba byakifere emyaka yabadde antya bwongo bane muleke nteese n'omwana bwekibanga nina okuddayo ku mmeeza mulina okuwambuya emisango muteese n'omwana kojja obadde okiraba oti gwendaba nze naye ate kojja terinyinge kubanga ate omwana ajja kwagala ngambe nti bawe watunda wano sente wazizzaawo namulimba omusingi guli kirimu ekiti baawo namulimba omusingi guli baawo bw'obadde omuwa sente n'atunda ebintu byonna ebirala ayina waagula olina okubaako ne paati gy'ogenda kikutukoze bulungi ntalinawo kati kirimu ekiti kati katubeere omuntu ogwo omusagala weefuule ng'akoze eki ngazze kati katukole bwe tuti tugenda kubanga nga bwajja tutuule naye gweyogera amazima kubanga alina eka zeyagula eka 2.5 naye kati yatakola eka 2.5 maama oleke sente z'omwana wo nga ziwunuuna malungu omwana ogula tutubutya mu budde bikadala kunywa kutoka kutajjewo mama bugera kumakya ajudde Brian mugule ne keesi mukiteeke mama nga kirina obulumi ng'alina obulumi mama era ekiro kyabukaabya nnyo mpaka nakati obulumi akulina kumutirayo mugambe nti musonyi kane tuteese ng'abazazi gwe omusonyi wo oba yalina kati kiri bwe kiti mama oba yanaasonyi tagenda biganira tagenda mu mateeka omuzadde tasobyanga mu mateeka kati kyogamba nga ne mu byenkulaakulana ya Buganda oba ebyobuwangwa omuzadde tazza musango omwana babasiba naye ng'era mu byobuwangwa mateeka babasobya bamusiba era n'ono bwenjogerera omwana asobola okusiba odde mu kunyiga okolimira omwana ng'ate gukusinga amwana kubona bona kikolimo kya nnyina olaba nga kisaanidde kano abaana kitugenda okukola kubanga nakibuzo nekirowooza mu nze negamba kati mutuufu omwana watuusa ekiseera yeewadde olutwafudde avuddewo olw'okubeera gwe kana akavubuka kuwadde sente z'omwana wo zo ne kazitwala ne kama ne kakukyawa oliwulira otya ko ne kagenda ne kakola byako oli otya omwana wo yafa olulwo kali kagenda ne kagana essente omanyi kyembadde ngenda okukola naguli omusingi n'adde mmotoka singa omwana abakkiriza netuula ku mmeeza omusingi wamulimba omusingi wamunonako woolina wenako gyolina kale bwetutula ku mmeeza n'omuvubuka onomulaba ezo eka zeyagula ffe twagala oyimirira ogambe sente zonna namuwanga essimu naga nazijjako era bwe yazijjangako yagamba tugenda kwekulaakulanya yena gyeyagula eyo wange naye okitegeera naye nga twagulawo musente zaani musente za mwana okitegeera kati gwe kyogenda okukola ki okutaako essiira kituyambeko nti nno omuvubuka oyo baba alina okunoonyereza nakituufu yesi yagulawo sente yazijjawa atuli ekituufu nyabadde akola kubanga asobola okwegaana agamba sente zange kyaliwo ekitebwa ekiti kale mukama atuyambe ensonga zinene sokozogeremuko omanyi ebiseera ebisinga tuba tugenda mubadde mwogedde ssaawa zino wetutula ne maama ku mmeeza kikyandibadde naye ate gwe bawanga sente osobodde yaliweyotula ku mmeeza okozesemu ebintu ate nakyo waliwo ensonga ono ayinza okuba ki eyajjangayo ate oli eyazijjangayo kati ono manye ekizibu kyalina okukola asooke muve mu birodi baawo oba muki ono enyini adde nze muyitanga mukwano gwe mumuyita baawe zesimanyi ate wa mukwano gamala okwegeyamu balabe bwe bakakkanya omwana alabe bwamugjamu oba kusente mubayo ebibanja ebimu olowooza wempita omwana oyo anaasonyiwa ku byonna mwana osooka omuleke mwana ajja kusonyiwa naye twagala oli ajjayo omukizisise era kubanga bana baganye kusesema gwe omulagira n'okutunda awantu kati ewange okwewayo wano muzigwe wangusawo
naye musooke mukakkane mulaba oli omulenzi otule naye mukwano gwo nze simuyita na mulenzi baŋambe ebbaawo kibwe kyabala baŋamba ebbaawo nze mukwano gwo muteese n'ebintu byayina mulabe nga musalira omwana mumuweeko ekitundu mumuweeko ekitundu kati tusooke mulabe kuba yabadde asoose genda kulaba mukubireko ojja mukubirako oyo yennyini gwoba okubira ono omwana mwembi ku mwembi omugambe nti ekituufu bagenze mu kampala ne bakebera zonna twajjangayo kitwaga nife abakolaki abazijjangayo omwana ali siriyasi agenda kutusiba kati gwe kyalala akugambye tetugenda kukomawo tukole ki otubuulire maama saagala weekyuse saagala otuuke eri akugamba ebigambo ebyenjawulo akukyuse munnange ono omwana wo tulya ku musaayi gwo kitaawe yafa gwaliwo era akasajja kakuwaga yeesiga gwe ngaamanyi nti gwogenda omukola ki gwogenda okumulwaniriza mama ondaba natidde dde okujja ogamba kati twete poliisi tukole ki nzeudamaiti wakweta bute poliisi n'embitya era nomuzeeyi agambye temusatanira mu poliisi process nnene ne kati maama tukwete poliisi poliisi tejja bwetyo naye kawenyininyini nga ntidde ku mbeera ya polopate maama asigala maama ate ndisibu polopate y'ettaka etandikira wano wansi pulosisi mpanvu poliisi tekola eba tennatuuka nakujja erina weyeetagisa kuba erina weetagisa neweetolola nogenda kwerosiwano byakwetoloola ne babawo amabaluwa nabo ate nga mukwetoloola omwana ye ali redde okubikola ate mutandike mu kooti bagye amasimu go nga gonna kuge bali bateekako ssente ogenda ku kooti gigamba naye ebiseera ebisinga omusango gw'amasimu ago balina n'okuyisawo buyisa ne bagutwala ku poliisi ne bakusiba mbaera kusiba myaka emi bweba nga sente ziyita bana bakusiba n'omuvubuka ogenda kubeera naye wa wano ogenda kufuna muki bwosibiddwa bajja kusiba maama byabigenze omanyi bange bagenda okusalira ate onoolimanyi mulamuzi yakusalira nokusiba emyaka 3 ate muzeeyi era bagisibanze myaka 3 nga bagisibanze ate embeera nina oba okukola ebibonerezo byombi okutuula ogenda okubuuza wati wamala naye twagala omuvubuka asasemye gyeyagula gundi zino gyeyagule asasemyeyo yonna kisoboka kubeera kuwa mukwata kati mukwate mpolampola mubuulirewabanga alina ku mutima omulungi ogulumirirwa lwakuba gyenamulabamu muzibuzibu muzeeyi era nebaziza Katonda okuba nga tukusanzeewo waneeno gwasobodde omanyi kati ffe bano bamuzeeyi babadoza otuwuliriza labakaana gamba ebigabo byeyogedde mwajja omulamwa kati yokyeyamugamba oli kyeyamugamba gwe amasimu jageegaana bwezomesi kizaali feeke myaka 6 nga basirameko eziri feeke nga kampala gyagenderaga ekisere zatulako naddala nga siteziri feeke nezibaako zona mwazijjangako kati kikyandakuli byade kiki kyamu kati omukwate empola ogere naye munange kituufu kiri nti ogamba gyetujja okukola tekina buzibu nze kati kandese n'omwana osobola omukubira omuwadde nze ndabewo nyinza okuyiiya kubanga nomuyiiya ennyo alabe ti okyalina ebibuga byosobola okumuwa kubanga ayinza ogana nze yeginabulamu oyo omulenzi omulaba ajja wano nambuuzaako naye ngaomulaba embeera ambuuzaako naye bwati naye ajja nambuuzaako naye ono alina akyalinayo pulopati obutonotono aseseme omuwe nze kyembadde ŋŋamba kati tusooke tutuulemu ku mmeeza tulabe kuba kati mbadde nina essimu engeri gyenjinyizeemu awo nadde nkatadde erinza omaye akange sikakwata mu ngalo kati kamulindemu eddakiika zampadde mukubire ajje osooka yegere muko naye mu kisenge ebyo kati fe olyoka otuddire naye tulabe kyanaba asazeewo
Right. Anti akazigo akakabi akomulembe gwe nawe no muvubuka ali eyo nga wetaga akazigo akashananya olususulu otambule muko bagambe ono mwana wawa akazigo kali kamukokka ku mukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamukokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulo ne lufaananga olwa baby omutone lunyirira tekerusa tekayeta biti bina bina makula byonna byonna boyinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osobafuna obo byataze bakola deliveries za kabi bona bona obosinze baba kikutuusaako nanga akange kakano kangede nkakozeseeko